Jeno Katumba kino ekyabaddewo kyongera omuwe ekyokuyiga eri bannansi nga bw'olaba yakedde ku makya n'afiirwa omwana Brenda. Abantu bangi mu ggwanga lino bafiiriddwa abaana baabwe, owulidde? Bafiiriddwa abaana baabwe ate nga bo banakuna nnyo. Ebyokwerinda by'eggwanga nze nga bwe mbiraba biri ggulugulu. Kino njakigenda eri Jeno njakibeera ekyokuyiga gye yali nti Katonda yamuwaddeyo chance emu, kubanga wemba serabidde omukulu oyo mu gw'omusanvu omwaka gwe tulimu abadde yakusayininga ku tteeka erigoba aba boda boda. David simanyi oba amanyi ekigambo kye bayita eggwanga. Bwe njogera ku security y'eggwanga sijogerera kisaasi we baakubidde Jeno Katumba, okujjako bwe tunaatuuka nga twogera ku security ya Jeno Katumba. Kakati simanyi David oba waayawulawo. Naye nga mwami Katumba yavayo n'agamba mmwe abambala obukofiira nga talowoozayo lunaku na lumu nti ekifa ku baana b'abantu abanaku naye kisolokera ku makya tekigwa mu makaago. So kino kituwa ekyokuyiga nti buli bulamu bwa muntu bwenkana. Era nkakasa nti Jeno Katumba amaata tamanyi kintu kiyitibwa boda boda tebagitulako batya, naye Katonda yamulaze nti abo boogenda boyagala bagobe be bakututte mu ddwaliro. Singa abakuba bava South Sudan ne bayingira Uganda ne bakuba, awo kitegeeza nti ebyokwerinda by'eggwanga byandibadde biki bifu. Kati famire y'omukyala ya Jeno Katumba yagaye bagikola ki? Bannayuganda mwagikola ki? Yerabidde nti omukulu oyo musirikale era y'omu ku baalwana wano, ye talina ndowooza nti waliwo abantu abafiirwa abantu bwabwe. Kati bo kibi nnyo buli muntu yenna alumu okuba nti bafiiriddwa omwana. Ne Katumba alina abaana b'abantu be yatta ng'eggwanga lino alireeta mu buyinza. Kitegeera omanyi serika w'amayute bakwata kulye ng'awoowoola naye nga ye Mukama agaba banne tereera nkunyiga n'alunyiga kasootuka kulye waawe. Era mwami Museveni singa abadde mugezi nnyo yalivuddeyo n'atugamba n'asuulawo ekintu n'adduka. LWASA wootuukidde gyeyo ka vidiyo k'omukyala nga yeebika gamba saagala vidiyo yo. Ti omuntu yenna ali mu myaka 47 naddala nga mukazi ayagala nnyo ebintu by'okwegattagatta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna wootulabira, mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kubeera nga mutugoberera wonna woobeera. Wonna mu nsi yonna gy'oli, oba muli mu Asia, oba oli mu Europe, oba oli mu wonna oba mu Africa, oba wonna mwebale nnyo, mwebale ddala. Bantu bange bano bendi nabo eno program bagiyita emboozi mu kati. Tubeera under the tree ne tukusesetula ekiboozi n'otegeera ekigenda maaso. Muganda wange nga sinnatandika banna nsooka okubagamba nti waliwo omukwano gwaffe omu ali mu USA yaŋŋaanyi okumwogerako, yaŋŋambye baweeyo kasoda banyweko. Ne bawo omukyala bamuyita Shapiro Luwaga abeera UK, yaŋŋambye mama ekyo ekiboozi kinnyumira, abantu abo batwalire akasente balyeko. Abantu babiri otekitegeera sente weeziri naye sigenda zibawa nga tetunnamala kukola kuba luli mwandagako. Okitegeera njagala tukkiriziganye zibawe. Lulino tetwakulagaako wabula ekyaliwo nti omusajja ono engeri gyayagala nnyo ebintu by'ebizigozigo ebyo nali saagala muwa ssente nga ndaba asusa okwemyusa naye ndowooza ku luno tujja kireka afune ssente. Kambuuze Faluku nedda nkubuuzizza buzibu ki bwenkera ku makya nengula ebizigo oba perfume otegera nenyirira aba nemponya bulungi okusinga okubeera nga ggwe avaako evvu. Andi mu byafaayo byonna omusajja teyeyerusa. Owuliriza omusajja yenna alina bakulaba nga oli mu saaluuni ogulagula ebizigo wesigasiga bino bikopagaalo omyusa enjala bakulabira ddala nga oba bano bagamba tugenda kwawula ebintu bibiri, obwavu, obufuta n'obunaku. Otegera kati gwe byebikusumbuwa lwansonga toyinza kuba musajja kale fayina oli muddugavu ovaako evvu toyinako ka perfume kokka wadde deodorant byonna byonna kogwe kwegamba kati gwe n'ogamba nti omuntu yenna olina okufaayo n'onyirira n'olabikako bulungi ng'abalala. Ati kakati nze kankubuulire
Nkugambye kati nze nyirira. Paka nyinyi bwotudde wakati. Olowooza. Paka nyinyi bwotudde wakati tufa. Olowooza mutaka. Era kati saba ogenda kutandikanga musajja ono ng'atuule no bbali. Okay. Tosobola kugula perfume. Tosobola kugula perfume. Tosobola kugula bizigo. Ate ngule perfume mpunya bubi. Ovaako Gwe kikuguza perfume. Gwe kikuguza perfume. Lirako. Lirako kali kunnyonnyole. Lirako. Kati mbuliriza. Danga nyono. Yawu. Yakola yes, okuvaako Duncan wuliriza ono yefuira senenge bawa buli omu amanyi kyabya oba aziri oba azigula mu biki ndowooza tewali musango. Okay, tewali buzibu. Saka Nsubuga namba emu. Banaye abantu abo temubanenya olutalo lw'enfuna ndowooza lwatuukaawo kakati mmawa ne Duncan we lubatuusizza. Okay. Fa abamu tukyalimuko obugumiikiriza obutinitini naye nga toyanziza nnyo n'abatulaba ameta Shapiro n'abatuwaddeyo kasente Shapiro tukweyanziza nnyo. Shapiro Luwaga waliwo n'omukyala atera otulaba ennyo amuyita Joeli yali UK bambi yaŋŋambye watandise do connectinga n'abantu yaŋŋambye abeerako nnyo n'omulala amuyita Sekabuza Ifa ali Mbalala era gwe connectinga na Joeli abavubuka mmwe omutaveemu bintu ebyo. David wama weyanjule nalamusizza bassebo ne bannyabo buli muntu yenna gy'asinzira okuba nga atulaba kyokola kyamaanyi nsaba Mukama Katonda akulizeewo by'osinga okwagala ffe weetuli okuba nga tukuyisiza mu mbeera ebintu ebibaddewo mu wiiki mu ggwanga ne tuba nga tubikuleetera amannya nze David Promota okusinga nga ndi nnyo ku music entertainment mwensibidde awo wokka era ng'oli muyimbi watujja kukwatagana okujjako kati nga ye muganda wange ye Duncan ye eyali eri wa Kiwato kikyotegeeza mu byonna aleka Duncan oyo mubuka aganya okuwasa muto wange simanyi lwaki ate nga tuuse emyaka egiwasa abakazi ali awawugamu bawugo akuze Duncan ne sente azifuna omukazi wali omuntu alina omukazi amukira afulume bw'atyo. Nze mbabuuzaako ne mbagamba mugyebaleko bitambudde bitya kansuubire nti olunaku otambudde bulungi olwa mukaaga tubeera mu mboozi mu kati omanyi kamala okuddamu muganda wange Devicom bulamu bw'olijjukira nti omukyala gw'olina okuwasa olina kusooka mwetegereza kubanga manya nti obudde bw'ogenda okubeera n'omukyala oyo bunene kitegeeza bw'opakuka n'otwala omukyala oyo nga tomaze kwetegereza kikyotwala buli obudde bugenda kusumbwa nnyo osanga balwana bayomba naye nze mukwetegereza kwange kansooke ninde omutuufu ajja omanyi batugamba Katonda mu bulamu yakuteeramu abakyala abo amannya agange nze Mawaharu omulungamya w'eggwanga muleke yeyanjule mbeerawo wano mukati nebazanya abatugoberera okulaba nga mutunuulira ne mmanya nti ani ayogedde ensonga olumu tusaagasaagamu ne mwami Duncan ono nze kyengamba ono yali abadde amuzaala wanti omulungamya naye mutuufu aki kyayogedde bulijjo ndowooza mulaba bwina atandise okuvaayo abantu mbabuulira nti nze soogera kintu nga sikimanyi era nze Mawaharuna mbategeeza nti mbaagala nnyo abangoberera abalaba ne baga nti Mawooyo wadde abavubuka abatuddemu bangi bamufuulafuula naye abategeera nze nkimanyi tugenda kutegeera mpolampola ate onjije kukala eno nakyo kala njagala tutandike baganda bange njagala tutandike tutemeteme ensonga nga weziroolinga mu ggwanga Jeno Katumba simanyi bano barabadaba LWASA simanyi baani bonna mubeere nga mutegeera ensonga nga bwezigenda ndowooza tutandike ne Jeno Katumba embeera eyabaddewo mu ggwanga tubadde tugyogerako emirundi mingi era nga buli wenjogerako bano bamawa ne bambuukira nti awo muli banuupa olimba nga tubagamba nti banaye tetuli seefu bulungi naye nga bagamba nti tuli banuupa olimba ekiba nga kisobola notuuka ku Jeno kyasooka ne kituuka ku assistant IGP ne kituuka ku Kirumira ne kituuka ku wamagye General kati General Foster General bajeno tulina bameka menya abantu bategeere bajeno be tulinawo mu Uganda kati bajeno abali ku ddala lya Katumba Wamala tulinawo bameka mu Uganda tulinawo 8 gwokka batemeteme tulinawo Yoweri Kaguta Museveni Commander in Chief ne tubaawo ne Salimu Sale Jeno tulinawo David Tinyefunza oyo wa kusatu tulinawo Jeje Odongo wa kuna tulinawo ono Kasomoja Tumwine Eri Tumwine wa kutano
Tuyina Katumba Wamala wa mukaaga tuyina Moses Ali wa musanvu tuyina Kale Kayihula wa munana ow'omwenda eyali ku ddaala eryo yali alondana Nyakayirima yafa tulina munana tuyina atatuukako ali ku Lieutenant General CDF sister Foster ali ku Lieutenant General okay ekiwulira kakati abali ku ddaala lya Katumba Wamala batono tuyinawo munana gokka alina n'ebintu byatakola era amateeka gwaggwanga okusinziira ebitiibwa ebitambula ndowooza bajje nabo balinga mu kifo kya 5 ku bantu ababa abanene abatagambwako kati jenno bw'aba atuuka n'okkubwa amasasi naye nga bamukubye mbu bazigu simanyi batemu bayayeyaye bajjira ku booda tebategerekeka n'akuba leero n'akuba olulala n'akuba oluddako pulezidenti we yabadde ayogera yagambye bw'ati yagambye those pigs bali abakubye bali ne bakatematema nti pigs kigamba mbu simanyi people in government security baba akatemyetemye naye Uganda yokka yeeyina embizi eziweebwa emmundu mu nsi yonna tezibangawo Uganda yokka yeeyina embizi eziweebwa emmundu nga tezimanyiddwa ne zijja ne zitta abantu ate ne zitavunaanibwa Uganda yokka yeekiyina ekyo kyannaku kinakuwaza okubanga kyatuuse ku jeno ate omusajja ffe gwe tulaba bambi ng'olumu alimu ku mulamwa mu bantu tatera nnyo okuba na malala naye ebiseera ebimu omuntu wakuwa Katonda wakuwanga omukisa omanyi bagamba amalala gakulembera ekigo waliwo ebyawandiikibwa ebigamba nti mudduke okufa kwe mulaba nga kujja kubuubuuka naye omusajja olumu yakweyitirako n'agamba nti mugamba nti mugenda kutulumba nga tuweddemu amaanyi mbusimanyi nga mutuggyeko mujja tulaba mujje mundabe nze nsula wali beyayita olumu si be bajja naye Katonda asobola okuwa ekigezo tujja kujja ekiwulira David ebintu obiraba otya ggwe ebintu mbiraba naye nja kusooka okuteeka okusasira eri famire ya Jeno Katumba Wamala kibi nnyo ekyokuviibwako omwana kibi nnyo naye kino njakigenda eri Jeno njakibeera ekyokuyiga gye yali nti Katonda yamuwaddeyo chance emu kubanga wemba serabidde omukulu oyo mu gw'omusanvu omwaka guno gwe tulimu abadde ayakusayininga ku tteeka erigoba aba boda mu Kampala wemba serabidde era nkakasa nti Jeno Katumba Wamala tamanyi kintu kiyitibwa boda tebagitulako batya naye Katonda yamulaze nti abo boogenda boyagala bagobe be bakututte mu ddwaliro so kati essaawa ya leero Jeno kati yessaawa alokoka adde eri Katonda kati yessaawa alokoke buli kibi kyonna kiyakola asobola obutaatula n'abeera mu kisenge n'atulya mu mutima n'obulokozi naye kati yessaawa alokoke ebibi byazza akola byonna kubanga nze nfuna n'okutya mu mutima gwange nti olaba Jeno nga muganda nabimu wagambye Jeno atuuka okubanga akubwa amasasi omukulembeze n'agamba nti mbizi kati Faruku neebuuza nze nzaani so naye byonna lwakuba nti enkomero ya byonna Katonda yaba asinga buli kimu era nze nja kumusaba nnyo wabanga abadde tasaba akeere mu kyaki olunaku lumu lwakuba nabimu tamazeewo olunaku lumu tekyali mu ntalo ziri eri Somalia ziri nagamba tekyasoboka kujja Kongo nagamba abavubuka pipa bambala obukofiira bali ku byawe kyokka ate munnanga abavubuka be basoose okumuyamba abambala obukofiira be bamuyambye banne babaddewo ng'ate baliriddawo banne tebabaddewo be bamuyambye so n'ekyokubiri nti Jeno Katumba Wamala eddala lyaliko ly'amaanyi nnyo naye kyannaku nti omuganda nga ye nga talina liidiko emukulembera talina buzibu n'abantu eyo ndowooza ye kandi lwakitegeera nti alina obuzibu n'abantu omanyi Faruku kibi nnyo okutandika okuziika abaana bo era kimanyi nti omukulu owaali bambi tateredde nakati ng'ogyeko bino byamuguddeko naye okuziika abaana bo kibi tukyali ku nsonga ya Jeno basajja bagamba nti omusajja alina okwetereeza Jeno yeezeemu nga bulijjo bwe mbagamba nti bwe mba njogera ku nsonga z'eggwanga nina engeri gye nzitunuuliramu
olumu ne bibeera nga bikalubirirwa abantu okutegeera okusinziira enjogera gye mbyogeddemu ate ne mbagamba nti nze soogera ku kintu kyesimanyi ate soogera ku kintu kukyamuka kati nga njogera ku Jeno Katumba nsooka okumusaasira olw'omwana we eyamugenzeeko ate bwe mba nzize ku sayidi eyiye nga gy'omuntu Jeno Katumba yali gundi waffe patroni waffe mu New Eagles I mean mu Eagles eri yagwa so mumanyi nnyo ng'omusajja atali wantalo musajja ow'eddembe omusajja atalina wadde obuzibu kakati nga tuze ku kino ekyo kugamba nti Jeno yakubiddwa amasasi oba yabadde akubwa pozi nja kyogerako nti ebyokwerinda by'eggwanga nze nga wembiraba biri gulugulu bitya tobola agamba nti balwawo okuntegeera naye njagala nnyo mugendere nga njogera ebyokwerinda by'eggwanga biri gulugulu bitya nti bwe tunuulira abakuba bawano singa abakuba bava South Sudan ne bayingira Uganda ne bakuba awo kitegeeza nti ebyokwerinda by'eggwanga byandibadde biki bifu nze mukazi wange tayinza kunkuba luyi ate nendowooza nti mukazi wange aba akola ki amanyi kati kyentegeeza kyeki bekiwanvu yennyo okutegeera bakitegeere kankifunze kyengezaako okutegeeza ti bano abeekuba bebbo bennyini bemanyi okitegedde muyinza oba nga temumadde temutegedde kyentegeeza naye ba abeekuba bebbo bennyini ensonga kigambye nti nze dankanibwanko yi abamanyi n'omusajja singa ava eri n'ansoobera ngamba omusajja ayiseewa okitegedde kitegeeza mbaseekola ki naye nga bwe nga abeekuba bebbo bennyini ng'oli agamba nti Katumba asula najja nankumbi kyasula eri ntinda mugende ku ssaawa 4 mumukube abo bokka bennyininyini bo bemanyi era bebeekuba otuna abantu abazze bakubibwa bonna basirikale abali ku madaala agaki agawaggulu kyegamba ninze ensonga z'eggwanga nabwe nzitunuulira abali ku ddaala eryaki eryawaggulu kitegeeza baba bemanyi tikirumira asula wali gwe gundi genda omukube oluusi olw'empalana zaabwe olw'eddiiru zaabwe olw'embeera nti baba oluusi tebakwataganye mu nsonga ki mu nsonga zezimu ate n'ekirala nze Jeno nasanyuse tekyasanyudde naye kyandaze ate okugamba nti Jeno aba atya kubanga Jeno oyo singa yafudde twandikakasizza nti ddala ebyokwerinda by'eggwanga tebiri gulugulu naye alaze ti Jeno tafa nga bwaki Jeno tafa nga kiyenje Jeno yalaze obugumu Jeno abasajja ne bamukuba amasasi bulijjo abo abamamirira ne Jeno teyafudde n'alaga obukugu bw'alina n'abeerawo nga mulamu kyatwazeeko nti ne mubanga mulumba ba Jeno mulumbe bamugamba nti Jeno takola ki tamala gafanga kiyenje talinga baddankani bano kuba toyinza kunga nti situyite y'eggwanga eri gulugulu nga eri bwetyo kati gwe manze nabukakafuti nti yakubye Jeno yavudde Sudan oba Rwanda oba wa ningamba nti yavudde wano ogwo mutwego kyaka kyongamba nze ngamba ekintu kimu twetereze ffe bannayuganda olaba bakuba bali abalina n'ababakuuma ate olwo ffe ebiyenje byabwe tuli tutya okitegeera nolwekyo nze ntuusa okusaasira eri Jeno kitalo nnyo ekyokuviibwako omwana naye era kalidde biko mukayogedde nti boda kijjukire nnyo togyerabiranga nti nayo zirina omugaso eri ffe abantu abatambula ngamba ekintu kimu nti ffe kennyini abasajja abo bennyini abali mu gavumenti bo basooke beetereeze bamanye buzibu ki bwe balina be bakuba baba bakola ki President Museveni wadda n'agamba nti embizi aba alima kitegeeza n'embizi azimanye zikola ekintu ekyo kitegeera bannayuganda tebeetaaga kulaba nti leero Jeno yawadde afudde Katumba kitegeera ate nkya Jeno mulala kitegeera twetaaga kumanya nti bemukutte bebaani mubakutte babadde bakola ekintu ekyo kuba yasooka teyakwatibwa okubiri teyakwatiddwa okusatu teyakwatiddwa kitegeera buli lujja ne baleeta bukatyuni nti kati wano kakatyuni ketwakutte mu kamera kitegeera nga mutufu bakweta katyuni nga tutegeera na muntu yakoze eki naye nga batugaba bateeka kamera mu kibuga muno tezirina mugaso kuba siga zirina omugaso singa ebyo byonna tubiraba sawa tewali muntu ayagala kufiirwa bulamu kyekisooka mu nsi yonna oba wuwo oba si wuwo omwana oyo yafudde Brenda bambi omwoyo gwe yafiiridde bwemage era nze bwe bulumi bwensinga okuwulira Brenda yafiiridde bwemage
ne mwami Katumba bajje no Katumba ne bwe yalifudde tekyali tusanyusizza ng'abantu kubanga tewali muntu asanyukira kufa. Naye Jeno Katumba kino ekyabaddewo kyongera omuwe ekyokuyiga eri bannansi nga bw'olaba yakedde ku makya n'afiirwa omwana Brenda. Abantu bangi mu ggwanga lino bafiiriddwa abaana baabwe, owulidde? Bafiiriddwa abaana baabwe ate nga bo banakuna nnyo nga tewali wadde asobola bbawa kyakulya okuva gavumenti bwe yajja mu buyinza. Nsobola okuwa example wano mu biseera bino bwe twali tugenda okulonderamu ndowooza badde bwe baserebudde ne November abantu baafa naye nga mwami Katumba yavayo n'agamba mmwe abambala obukoofiira nga talowoozayo lunaku na lumu nti ekifa ku baana b'abantu abanaku naye kisolokera ku makya tekigwa mu makaago. So kino kituwa ekyokuyiga nti buli bulamu bwa muntu bwenkana bulina amakulu naddala ku bantu gyava ne balabirira. Footage omulalo wa cameras eziva from that end okuva bwe yonna gye yavudwa kitegeeza ebintu bino babimanyi. Era mwami Museveni badde akola gundi state of the nation yagamba waliwo yatuuse n'agamba I fear those boys. Yabadde alina information gyagenda okuteekawo ndowooza geemusimatuka otegedde eyo n'agizibikira. Naye eggwanga lino teriri safe muganda wange era we tugenda okugenda wonna eggwanga liri ku bunkenke bw'abajje natuka okufuna embeera ng'eyo. Eggwanga liri safe. Akyogeddeko nti abantu abo bennyini beemanyi. Kinabadde nkugamba nti mukazi wange tayinza kunkuba luyi n'enkifuula nti ki. Omanyi lwaki Museveni agamba nti ezo mbizi? Abimanyi nti entalo eziri mu bantu nze nsobeera wano nga sikolagana na Dankani entalo ziri mu ffe. Kwaka kati waliwo kabineti ebadde ejja. Kabineti eyo ffe ng'abantu abalengerera ewala ng'oggyeko eri eggwanga okuba seefu ffe gye twogera nti twaga nti eggwanga liri seefu. Bo bennyini entalo ezo ze batunira nti Katumba wamala oyo bayinza obanga badde erimina ekifo kye bamuleetera. Kubanga nze kati kankubuulire nawulirako ku bantu aba Katumba wamala ne ono adumira amagye tebagenda okudda President Museveni. Katumba wamala akkiriza gaana abadde agenda kubeeramu ebyo byonna bibalwanya. Bafunye bye boogera bapiikinze bawe boogere. Ekintu ekiyitibwa kusonga mu ntebe ya musajja oli kati kamala okukulagula okusonga mu ntebe y'omusajja oli awo oba osula ku lubirizi lwa Maeka Elimawuti kasita ogamba nti awo wenjagala oli omusajjagala entebe ey'okusinga by'ogerangako Katumba naye ekyo si kikulu. Bwe nabadde mpuliriza pulezidenti ng'ayogera nawuliddemu ebintu bisatu bye yasinza okukoonako. Yakoonye ku bantu abali enguzi era abanyunyunta eggwanga lino naye ng'akakodyo kaabwe konna kali mu budget mwe bayisiza essente ezibbe eggwanga lino ddimalawo. Bwe yamaliriza n'akoona ku mundu eyasse omwana wa Katumba neyakubye Jeno. Emundu eyo kyekika kyekimu kyennyini emundu yennyini eyakozesebwa nga batta Meja Kigundu. Ekyo yakyogedde yennyini nga yakakasa. Bwe yamaliriza ebintu ebyo ng'amaze okubyogera ffe abamu tweyatiddemu ne tugamba ne tujjukira nti pulezidenti yennyini waliwo omuntu eyafaawo n'agamba nti oyo abantu bange be baamusse, basajja bange be baamusse yadduse nga bazze okumulaba ne bamukola ki gundi ono mando ow'edye bwayise Senyange. Kati bwe ngatta ebintu ebyo bisatu nengamba pulezidenti emundu eno azimanye nozimanya. Emundu ziyingira mu ggwanga nga ziri registered. Omuntu wa wansi tabina mundu. N'ebitongole ebiziina bazimanyi. Era n'abaziina bazikola ki? Katumba wamala nze ndowooza bambi. Katumba wamala oyo omanyi Katego. Mese eri awo erindiddwa okuba akamaso. Kati akola nnyo amazima n'okufuba okukola okutuukiriza emirimu gye eri gy'akolera ate bali ba mafia kye kintu kye basinga obutayagala. Katumba wamala kirako yayingira mu byenguudo. Enguudo ezo ze zimu ku bitongole ebisinga okubba ssente za Uganda wano nga bamafia gye bayitira okuzibba. Yabafunza. Kati wabafunza
mu buli ngeri baba ine ekigamba nti abo etolowooza mbuno wali abantu abateeseteese mbu nga bavudde Kongo mbu nga bavuddewa okudda Katumba bamala tekisoboka bano within security ya Uganda be bakikozesa abafamire ya Katumba bagamba bannange twabakola ki bannayuganda mmwe kati nga sinakubadde mu bannayuganda wetubanga tugenda kukola programu eno tujja kusooka tufunengamu ko debate abantu abasinga bagwa mu bintu batabimanyi kubanga amukuluma watukaluubiriza ndaba ali off topic agamba ki anti omusajja omukulu ngwe otuuka kumakya n'agamba nti ggwanga security eri gguluggulu n'osigala ng'omulesa atudde wano ntandika okulowooza nti oba obwonga akaddiye oba tannaba kulya tajja kuvaako manya azaala ekibi akiwongerera ate kati ffe abalimi ne mulumo ne tusangamu biwutta kaakati eggwanga so munjogere nnyango mawabuzaabuza tabuzaabuza tategeera tali mu kubuzaabuza kati famire y'omukyala ya Jeno Katumba yagaye bagikola ki bannayuganda mwagikola ki yeerabidde nti omukulu we musirikale era y'omu ku baalwana wano ye talina ndowooza nti waliwo abantu abafiirwa abantu bwabwe kati bo kibi nnyo buli muntu yenna alumu okuba nti bafiiriddwa omwana ne Katumba alina abaana b'abantu be yatta ng'eggwanga lina alireeta mu buyinza kitegeera omanyi sereka w'amayute bakwata kulye ng'awoowoola naye nga ye mukama agaba banne tereera nkunyiga n'alunyiga kasootuka kulye waawe kakati tebalina kyebabeetaaza tebalina kyebabeetaaza bo bennyini nnyini omukulu Jeno Katumba bali mu kukubagana bokka na bokka era ebba ekibakuba era mukulu Katumba ayinza okuba omanyi oba toli musiraamu toyinza kutegeera byabasiraamu era oba toli mukatuliki toyinza kutegeera byakatuliki kati ffe ate nga gye toli basirikale tetuyinza kutegeera kibakubya naye nga bba ekibakuba ekiri wakati waabwe bameka era abali mu byobufuzi byabwe bo bakimanyi era kyemmanyi omukulu Katumba ajja kutuula ewaka kubanze mulanga omusajja omukakkamu ng'oggyeko biri byayogera byokka ebyagamba simanyi abantu bali mu kuleekaana buleekaani bagenda kuleeta ggwanga lino okuliza mu ntalo talina mutawaana talina mutawaana naye nenga mukulu nabe mukyadde agamba naye wano omuganda obutalyanguzi kibi nga tolyanguzi kyekibi ekyasinza okubeera ekyalo gavumenti ya Museveni kati omusajja we baadde basobola oli ebyafaayo bye ngalaga sekita zona zadde akulembedde talyankunguzi yadde neegi kakati ate n'ag'omunkubo gafuluma nti yagaana okusayininga ku luguudo olw'Ekongo n'agaana okugenda okukuba mu mbeere kakati essaawa ya leero omuntu abanga mafiya ku luguudo agenda kulyako ssente ate gonogaana okusaako omukono kakukuba akujjo bamuwa abalina obwongo obutini bajje basayininge kyekimukubya tuwali kirala kyekimukubya gaana kukwatagaana bali baagala kulya ye agamba wendi ndi mugumu naye ne kano kankamugamba omukulu yagamba abamunoonya tebagenda ala bagende mu maka ge twagalabye era abaana bazzeeyo Faluku akalala ke mbadde neerabidde omanyi twafiirwa nnyo abaana baffe wano mu kampeyini abaana bawerera ddala 5 n'okusoba gavumenti be yalanga naye pulezidenti n'abeera ku TV n'agamba nti twalabyemu 2 mu abo nno bo bafiiridde bwereere tebabadde na musango ne tulinda atugambe nti bano nno be batta abataalina musango ne babula wabanga otambula n'osanga omusajja ng'ali muleeya n'abikkula emmotoka nagyemuno atakufula amasasi mu bbanga ne mufubuutuka nga tona agamba nti gundi yakubya oli gavumenti eno yadde emmundu n'ezijaajamya nnyo n'eziwa n'abantu abatasaana okusinziira ku ntegeera yaabwe era bamala okutta abantu awo pulezidenti n'abeera ku TV n'agamba nti kaakati bano abaafiiridde obwereere 22 ngenda bawayokko ssente bwe zityo obukadde 10 njagala nabadde nkyagala nnyo ayimirye ku TV nga bwe yateekawo kati omuwendo gwa munnayuganda afa nti afuna ssente bwe ziti agambe nti mwala wa Katumba naye yabadde asaanamu obukadde 10 abaffe be basaana ezo abaabwe tebasaana. David simanyi oba amanyi ekigambo kye bayita eggwanga bwe njogera ku security y'eggwanga sijogerera kisaasi we bakubidde Jeno Katumba okujjako bwe tunaatuuka nga twogera ku security ya Jeno Katumba kakati simanyi David oba waayawulawo naye kangu ekyokulabirako nti waliwo amagye agakuuma eggwanga ne wabaawo amagye agakola security ya kintu kinoomu kyova olaba Katumba tebasobola mukuumisa tanka ti Katumba Jeno naye tanka yekola ki
ye mukuma ye kuma gwanga nzira yo kuchima biganti tujja kuandisa tuli jeno si gwanga eggwanga nga mwana onambe mbwagambye eggwanga teririwo nti wensanga ekisenge ekyo leggwanga wabula nze naawe nooli eggwanga so nti bwemba nga guni bwagambye nti bw'oba buli muntu gw'oyisinganya naye ayina emmundu abaana baffe bangi nnyo mu kalulu kano bakubwa amasasi nga ababakuba tebava Kongo bawano nga tusangayo omuntu gwe bagamba nti gundi bamunyigiriza mutadde ne kalabano lwakuba abantu bali abaafa mu campaign otegeera gunkakasizaawo nti ddala eggwanga ino situyita eri gulugulu. Omanyi bwe tubeera n'abantu kuno ku pane eno nga tuteesa ku nsonga ez'eggwanga njagala abantu boogere facts otegedde muganda wange mawa n'ekitiibwa kyemuwa kyenzibeera buli kaseera mugamba kuba mukulu wange naye ojja kunetondera ekitiibwa naye bw'ogamba nti abantu banya Katumba wamala ye ng'omuntu mu bbanga ettono tufiiriddwa abantu mu ggwanga mu bitundu ebyenjawulo otegedde mu bitundu ebyenjawulo abantu bafudde e Kalangala, abantu bafudde Gulu, abantu bafudde Mukono, abantu bafudde Masaka otegedde mu bitundu ye agabe sima tebaagala kwogerako sima Kisaasi woka goma abantu abafudde mu ggwanga lino mu bitundu ebyenjawulo mu bbanga ettono e Kasese. So bwe tuba twogera ku nsonga zino eza Mwami Katumba tetwagala tuzirowooze ku level ey'omuntu ensonga ezissa abantu mu ggwanga lino olwekyo bayita interest otegedde abantu balina interest ez'enjawulo banna interest ez'enjawulo kasoziyingiramu ggwe ng'oyagala kuba part of it obulamu obufiilist. Lwaki njogera bwe nti njagala kugamba abantu abafa sibajasi bokka otegedde sebo babahiga baani bonna bazze bafa otegedde abiriga yali mumona maje babahiga bali banaddiini otegedde kajezi wabula kasoba ng'oyina ekintu kyolemesa bino byanfuna succession era Mwami Museveni singa abadde mugezi nnyo yalivuddeyo n'atugamba n'asuulawo ekintu n'adduka mbikubuulira n'asuulawo n'asuulawo tawo nkugamba sebo bw'oba obadde ku set of the nation egulo address bino ebintu bimususse mu ngalo ne set of address gye yawadde eggwanga tematiza muntu wa bulijjo mu bintu byonna abantu bagala kulya byanfuna security ebyobujjanjabi tebiriiwo otegedde bw'ojja n'oyogera ku nsonga emu bamusse bakoze bati abantu tebabyagala abantu baagala kuwulya ebyenfuna bikyuka bitya abantu security bali batya ebyenjigiriza otegedde. So embeera gye tulimu kati gye njagala okugamba nti Mwami Katumba alina okudda ku drawing board n'atunulamu n'agamba kati byempiseemu n'abantu biri bwe biti nyina kudda ku saidi y'abantu otegedde nyina kusidda ku saidi y'abantu kubanga kati bali bamaze omulaga gwe toli part of ffe newankubadde oli Foster General lwakuba nti kale ekyalina nti agezaako okukaka abantu ekintu bakitegeere kyobulaba kiwa obudde n'agamba sinnamaliza dakiika mpitirivu kubanga ebintu afuna bifune naga kati kayogedde nanga okanyongereko naye nga ekituufu kiri nti nze bwe mba ntunulira abantu sigamba nti ate ono wano wabula ntunulira ekintu nga bwe kitambula wonna nga tuze ku kya bodaboda tugende ku bodaboda ezo era Katumba yakyogerako n'agamba nti bodaboda zetaaga zibe mu kibuga mwenoonyeze we mulaga. Katumba ekintu ekyo yakyogera nga ye yayogera kibi ekisooka kyali kibi olw'ensonga nti ababodaboda bannansi ti munnansi ye omugamba yenoonyeze gy'alaga gwe nga eggwanga omuteekeddeteekedde kyobanga gavumenti kubanga eggwanga lisigalawo naye gavumenti ebeerawo mu biseera ebyo omuteekeddeteekedde ki ekyo ekirala kino kyoga nti ate ababodaboda be bamuyambye ekyo kituufu nti be bamuyambye n'ate okuba nti be bamuyambye tekyetaagisa nti alina kwogera nsobi zaabwe. Omuntu abeera alowooza bw'atyo aba alowooza bubi ti bodaboda olw'okuba ejja kuyamba nze mawa sinza kwogera kuwa bodaboda ng'akoze eki kubanga bodaboda buli muntu ali wano yemusaabaza
boda boda ze zituyambye ne boda boda toyinza bugamba nti olwokubanze njajje gituulako sijja kwogera olwokuba ejja kwaki kuba mpulidde wanadda bagamba yandibadde alaba ekyokulabirako yali agamba boda boda zive mu kibuga boda boda yali tagamba nti zive mu kibuga olwokuba tezimuyamba naye olw'enkola ndowooza gye zikolamu kyegamba nizo embagera ekintu sikyogera abalaba emboozi mu kati bagambe nti nekubire njogera nsonga etegerekeka tikati boda boda zo zisaana kuva mu kibuga kubanga nabo balina abantu bebalabirira bawa omusolo banywa amafuta balina kibongera kuki ku ggwanga naye ate siraga nti kakati olabye bewali ogoba ate nze siri mu leve eyo batwokya mu wino ku paaka yadi awo emirundi egyo 3 bwino bambabula basooka ne bookya nga tulina kapito waffe owino neyaka kati we batwokya nga tulina sente zaffe olwo ne tukwata ne tugenda ne tutunda ku byaffe ne tukola ki ne tudda mu owino nga biri biyidde kapito ayidde oteramu tukola ne baddamu ne batwokya kakati mu mbeera eyo nti wano gavumenti wano esobola okugasa omuntu omu ku lw'okugyawo abalala naye nga tebaliridde bano bejjawo balaga abaana ba bodaboda abo bangi ate omuntu akola omulimu gwajjako emitwalo 5 oba 10 mu Uganda oba 3 naye ng'agifuna olunaku n'agenda n'akeera n'avuga n'aliisa abaana baki mwalaali so sikwata muntu from nowhere kuva ku matanga ga nteziddamu okulinnya mu kibuga muteekawo enteekateeka gavumenti epulaninge erina abantu bebagamba mbu basoma ki ekitasobola kutegekera abantu okozesa bodaboda ze bakozesa ziri zirayidda ziba ziddukana nnyo piki zino ziraba kati kankuwa ekyokulabe kankubuuze battaka weesi fena twakimanya nti piki zaali meka zaali 2 nga kuliko abantu 4 avuga ne gwawese n'avuga ne bakuba emmotoka ya bagulawo ne bamali kumaliriza bulungi bakwata abasiraamu bokka abali mu 200 n'okusoba mbuuza abataka wesiza jja baasinya era we baali bateesa okumuta bateeseza muzikiti kuba bakwata abasiraamu bokka nga bali 200 kyogamba abataka wesiza jja baasinya twalaba era president we yadayogera jjo n'agamba nti tukwata tutya omuntu assa omuntu mukola ki amateeka gagamba bwe gati omulamuzi ng'omuletedde omuntu n'aba yalabye ngatta amala kuprovinga ati ddala kituufu ono yasse busa kukoza eki gumusinze abantu be batwala abasinga obungi bebatwalira bwereere nga wala be bakwata abaana banapu ne babateekako amasasaana abali mu kooti kati betubanja amasasaana naye nga babakwatidde kalangala osanga omusajja omunzi naliko esemba bule eyo omusajja oyo yani ayina muwala yali yesimbyewo ne sodo Sam Kuteesa yagamba nti muwala kibanga kyetagisa ekyalo ky'esemba bula akifumbise emmere ng'emmere agifumbisa sente emmere gye egabire bannakyalo muwala wajjagenda mu parliament nakyogera ku TV ng'ensi yonna ng'agala kugivumbisa sente kubanga yagamba yina ne sente ez'okyente hazina anti Kuteesa yasiga amasannyalaze okuva ffe esemba buli mu tawuni paka gyasula mayiro 40 n'agasanga takabadde kumutya ti n'ogu n'asika amazzi okuva esemba buli mu tawuni paka ewe wasula mayiro 40 omanyi sente yasipendinga awo so singa tufuna abantu kati ngaabo abagagga ne basobola nga bakola abantu emirimu okusinga okubajjawo obujja kati Katumba bamulesa yaga nti bagobe aba boda bagenda kulaga ludda omusajja omu yagamba omuntu asinga emirembe mu nsi ye muntu atamanyi omuntu nga tamanyi aba n'emirembe nga muyitirivu kayira akola mmotoka kati ye mukulu yagenda bakugundi wali ku lawundi ne president akimanyi ati mmotoka ya Kayira eyo president yali agituddemu kabaka yali agituddemu papa yali agituddemu Museveni yagana anti Museveni okula mu mmotoka eyo Kayira amunnyonnyola ebiki ebyetaagisa ebiyinza okumuyamba kuba nga afuna ssente batereze emmotoka tatangamu kumulaba osanga omuntu ayina emmotoka 5 ku Entebbe Road otegedde naye nga za muntu ogu kati bannansi babagenda buli kufuna bannansi bagenda babagoba otegedde
emirimu tekyali gy'abannansi wabula gyabwe. Nsobola okuwa example zino gundi zolaba ezigaba looni omwo mu kibuga zonna ezigaba piki zino ku looni zonna zaabwe katosa bakola bati bakwata omwana ng'oyo nga talina kyalina ne bamuwa piki ne bamugamba ogenda givuga emyezi oba 18 otegedde agenda ogivuga ogimalayo nga piki ekaddiye nasasula obukadde 7 ontegedde bagimuwadde kuki kati agenda okumalayo obukadde 7 nga piki ekadde tasasula ggyemu yadde miliyoni 2 ompulira ebigambo byange tebakujja kulimba nti basobola okugoba piki zino mu Kampala tebasobola zigoba tebasobola kugoba boda omulimu baguyingira mudda tebasobola kugoba mulimu guno mu Kampala olw'okuba gufunamu direct bo bafuna kiwedde nakye bakola banyunyuuta bannansi otegedde munnansi yali badde afuna omutwalo oba 2 agenda okumalayo piki eyo nga takyasobola kuvamu yadde miliyoni ezi omulimu gonna gavumenti ne basira kutandikawo katugambe nti Haruna mu birwa akoze woteeri naye bw'aba alaba nga wayiwo amazzi wakyafu wabi nganze we niwo okulungamya eggwanga gavumenti ejja kiyingiramu ozaala omwana oyo n'omuzaala nga gaali masanyugo naye gavumenti okumuweerera singa ogaana omusomesa ekiyingiramu so n'olwekyo njagala mutegeere nti gavumenti ekintu kyonna eso kiyingiramu naye ekikulu ekiyingiddemu ekya kuba kakati LWASA n'obwalwasa bwe yali tuyambye Nabatanzi byagwawo mukazi wattu n'asirika atuke n'okuteekayo obutambi bwe yamutwalako mu restaurant okulya anti Nabatanzi y'omutima gwe ayinza okuba teyagala LWASA. Omanyi omuntu nga mugezi yakyasinza okukola ekyobusula yisewo ekyamagezi kati newunya omuntu David omusikazi yanywa bunyi butunda bwe wano naye yaŋŋamba omukazi oyo nemugwira obutunda buli kaseera nemugwanimba enkyamulabe n'atamula obutunda ne bumuluma David n'aluma obutunda bwe ng'aluma afunaye naye akati omusajja LWASA eyagwira omukazi emmotoka n'amuteekamu ssente ze ng'amanyi nti bannenzigamba buli abakazi abo balimbalimba era bano ng'oggyeko ola ne be bawasa obuwasa nga kyakubbala enkufu enyegenya be bawasa obuwasa bakeera enkya nga nabo balumwa ani kyakubbala dangani tebamuwasangako siri ku dangani zegambye nga kyakubbala enkufu enyegenya kakati olabone gwe bawasa obuwasa alumwa ng'akyayiddwa nga batalina kyawaayo neki naye kakati omusajja akedde mu makya n'agula emmotoka ye n'akuteekamu ssente abawala abo balimbalimba bannenze mbabuulire ffenna tuli basajja wano naye ssente eruma omuwala n'agikulyako n'akulimbalimba n'awunzika ng'omwana amuzadde walala teri atalumwa kandi nze kye ndowooza LWASA bw'aba asobola afune musawo aloge Nabatanzi ennyini akomewe wa LWASA nabatali ekyo LWASA bajja kutunga nani naye nga musajja yenna teri musajja ayinza butalumwa ng'omukazi amuliddeko ssente akoze ekya abaana abazadde walala okuggyako nga bamutonda ng'alinga muganda wange kyakubbala enkufu enyegenya wangi owulidde omusajja omanyi tulina obuzibu mu nsi eno nti okutegeera si kwa bulijjo olowooza omuntu ng'awuguza ate ffe ntolowooza akola ki omanyi baga buli byoteesa oluusi oba onaku abantu bagana naye gundi obujjo tumumu obudde naye mulalu kitegeera LWASA wootuukidde ogyeyo ka vidiyo k'omukyala nga yeebika gamba saagala vidiyo yo bweke nnyini fe awakulaba tutegedde nti lwaki wagenda nange nga toyagala vidiyo oli kyagambye nti waliwo omuntu waliwo embeera ekuyisa awantu ng'oyagala oyitewo otuuke ewaddako ndeeza Nabatanzi mubbi okitegeera si mubbi mutatenkanya muyiiya gibeera mukozesa nnyo omutwe gwo kyova wemyulamyula wali tabu Faluku omukazi bw'aba akwagala nga nawe oyagala omukazi waayo nnyo ssente ezitakuluma okitegeera bw'aba ayagala emitwalo 5 gamba ezitanume gibe emitwalo 10 n'emeka LWASA yegine mu lubulu w'abagagga kate nsaasira nnyo omukazi ali ewaka gwe baakafuna omupya omanyi weotunuulya nti olina obuzibu nti omusajja kasitawaayo obudde n'atandika okulowooza ku x
manya gwe yawa soli naye David wale ndeka njogere wamaliriza wale agade mukazi wamaliriza ngamba wale agade mukazi yogere ebyange kubanga gwezo banga ogambye kwa mukazi abate bakutinkiza ng'oli mugole nga LWASA akyali ku ng'oli mugole ng'oli akyalowooza x yagenda ng'omukazi wewaka manya nti omusajja olina kisajjasajja kyekisooka mu kisenge weetereeze okitegeera manya nnyo by'olina okukolera omusajja yeerabire x sawa zino LWASA ali kasupu keyawuuta ewa NABATANZI kekamusula mu mutwe yankakola Hati nno ffe ng'abaasomoka ewantu awo we tutera okugamba abaasomoka Lwera atuwulira nti ayonoonyewo otegedde mu kusooka nasooka ne ndowooza ensonga zirimu eggumba kubanga ng'omuntu yenna bw'oba ne munno ne muyita mu mbeera gye muyiseemu n'osimenyiga akasenteko biki ebyo omuntu alina kudisappointinga otegedde naye wootuukirako levo n'ogamba nti omukyalo ono mutadde nfunye omulala gw'empasizza kitegeeza ono gw'ofunye gw'owasizza gw'oyagala oteeka ewaka omuzuddemu ebisinga oli byabadde akola ki byabadde alina ontegedde so nkusuubira okubanga tageti yo yonna ogissa ku mugole LWASA yali ali mu girlfriend tewali mbeera yali emukakasiza nti ono mukyala we ontegedde era yali abimanyi kuba LWASA musajja mukulu abakazi abalabe bangi nnyo era nakati ayinza okuba omugole gwalina ayinawo n'omulala ebbali gwapepeya kubanga bye bintu bye ali ku bwana bwa TV otegedde bye bintu bye wabula LWASA ekizibu kye nnamulabako omusajja atwalaka ayagala mawulire otegedde nezero relationship zaalimu era oli amulumanya oli bwamulaba ku TV ndooza ng'ayimiridde awulire ennaku agamba waleka olwo ekisajja ekirala ekikola ki LWASA ensonga ze sizakwegatta LWASA yawulire kirabika ge gamuluma era ssaawa yonna ojja muwulira ng'afunye omuwala omulala akola oba ku TV nga gweripidde NABATANZI yamumalira obudde amulimbye ngene enkola y'abawala zesikiririza namuntu awolereza ki awolereza abo obuwala bumalayalayo obwo bwenjera obwenjezi waliwo omuyimbi omu mukama amumuze kisa yali yakafa bw'ati omwaka gw'omukyala we gwali alina n'azaala waliwo omuyimbi omu wano yali yakamala okufa nga akawezza omwaka mu ttaka omukyala gwe yali alina ewaka n'azaala omwana yamuleka n'olubuto nga wa musajja mulala era ng'omuyimbi olwa bamuyita Paulo Kafeero yali yakagwera mu ttaka bw'ati omwaka mulamba omukyala we n'azaala omwana naye Nalongo muwa ekitiibwa Nalongo Eke nti ebbanga yonna abadde yeekuumye era simunenya kyenyinza okugakira ekintu kimu kyokka omanyi ku bombiriri abo basobola okuba nga baagalana kuba labadde bakimanyi kati yaliko ekiseera naaba nga takyali w'amaanyi kati nsuba yafuna empisa takyalina malala nga malala g'abavubuka era ajja kusobola okubeera ewaka afumba ettooke balirye ku bonna n'abasobodde okubeera eka anti obufumbo bwa serebu asooka yafumba kati abo bombi biba serebu labadde asobola okufumba akaceere ne bakalya Nalongo wanaaba tutta ekitiibwa kye ng'omukyala nti ateekeddwa okufumba wanamusanga mu kiyungu ng'afumba era nze obufumbo bwabwe bwebuba nga si byakiyayiyayi bino ng'ebyonoono ono kyali wange ow'enviiri tunyumya abantu atole mu kwogera bitategeerekeka ekirungi kyenjagala atwale mu ekyo ingira dini ya Busiraamu ng'ayingidde lwa musajja nti bw'aligenda aligivaamu agiyingire ng'agiyingidde na nniya omanye Obusiraamu bugaana okukola ekintu kyonna nga tukikozesezza nniya babeerewo butate babujje mu mawulire obufumbo obubeera mawulire obusinga okufa namwe mubeere nga mukimanyi nti mawa byayogera ye tabyagala abijje ku ssimu wabula ayogera ku nsonga eziri mu ggwanga kubanga obwongo bwe bumuwa okwogera ku ekyo kyonna kubanga abakitegeera kati bwe tuba twogera ku bintu bya bwenzi bintu bya gundi yayagadde gundi nze sisuubira nti ekyo nina kijja ku ssimu netandika okyogerako kitegeeza bempa abalabi bange bempa ebintu ajaga nti awo yayogera byaki naye nze ekintu kyonna nga weekiri nina Nalongo mbadde kyegezaako kugamba abavuka bano nti omuntu yenna ali mu myaka 47 naddala nga mukazi ayagala nnyo ebintu by'okwegattagatta mu byafaayo nze andi mbabuulira ayagala nnyo ebintu byaki
Ebyokwega. Kasala nga ali mu myaka era omugera gyovolaba baddanga ni bafuna obuzibu nti lwaki njogera buddanga ne Devicom nti mikwano gyange nti abakazi aba bali mu myaka egyo obanga ogambye Nalongo yasooka wani Nalongo eke yasooka wa Gurunedi kati agalaba nga Gurunedi agize njage muweddeko takyalina maanyi segedde kuba bano abavubuka bakolera ku biragalalagala tebali ku nakyo oba kitegedde bamala fuuwa simanyishisha ne balyoka balumba ng'akati omuwala agenda olaba nga Gurunedi takyali guluki kyakuba n'afuna labadaba omukyamu naye n'atandika omukyamu era naye ojja kulaba ng'akoze eki ng'avuddeyo so nze njala okutegeeza kikyombuza ani ali mulaavu abo abantu tebali mulaavu kubanga ate abantu bandikoze nabo laavu olusa bakuze okuzeemu nindako kubanga nedda fe tusite tolinga wiza dakani kali gwe labadaba akuze kakati ate omukazi ye nyini oyo golaba omukazi obadde omulaba ng'atambulatambulamu abo baki abantu abo kakati nze ndowooza nti abo bonna olaavu yaabwe ya kiseera era lyajja muvaako afune omulala tubaweemu obudde gojjalaba nga tewali alina munne ngera boolaba ebya Nabatanzi ne LWASA tumalirize ensonga eyo nsonga tugimaliza nze Dankani omanye bwedda nebuuza lwaki omusajja ono ankuba nnyo lwaki omusajja ono anyigiriza nnyo simanyi bakozesa biragalalagala kumbe anonya passwords zaawo nga ye Nalongo oba wonna wooli omukulu mawa munoonyeeko akulimu ani ali mulaavu manyi laavu ebeera wakati w'abantu babiri abo kizibu okumanya kati ne LWASA teyamanya ani ali mulaavu naye Rabadaba ne Nalongo osobola otegeera n'opima kati saawa zino kyenyinza okugamba nti Rabadaba yali mulaavu saawa zino Nalongo ng'ono bwagambye manyi Nalongo ayinza okuba ayagala kuwummula atagadde n'atagala ayagala wummula naye awummulidde wantu wakyamu tebawummulira mu badongo awummulidde wakuba nti kitundu kyalina nti Rabadaba ate bagenda Nalongo wa showbiz naye Rabadaba bagenda mukubirawo nti Rabadaba jangu oyimba esho agenda kuba na musajja we nga babuusa baana waka era omuntu gwe yafunye kinyinza okugamba nti mutuufu oyo bwakulemera Rabadaba n'owulira ng'oyagala kuwummula noonya ku mukaabya oba onoonye ku mukulu mawa onja sobola okuba nga muwummula maliriza Faruku tuve wano kakati seeka Rabadaba omumanyi nnyo muganda wange Rabadaba yafunako scenarios ezaaliwo zalinga eyo nga 2013 2012 eyo bebagamba waliwo omwami gwe yafumita ekiso mu lubuto gundi ze zatambula nnyo ne bamutukabalagala ku poliisi ekintu ekyo kyamukkakkanya era ndowooza nze mu kulowooza okwange kyamuviirako n'oggwa kubanga amawulire gamukuba nnyo Rabadaba yagwa kyonna kyekiri naye amawulire gamukuba nnyo ne gamutuusa ku kisenge kintu ekyo kyamuyisa 2013 era emisango gyali nnyo kabalagala ku poliisi biki ebyo naye kabalagala gundi Rabadaba abaddeko mu bintu by'abakyala twaweyako Bad Black biki ebimanyi ebyo byonna Bad Black amwogera kwa simali musajja wange mulungi nnyo Bad Black yamugula muguzi kyonna kyekiri naye baaliko so nze suye Rabadaba atambuddeko olugendo lw'abakyala alumanyi ne Nalongo atambuddeko olugendo olw'abaami alutambudde otegedde Nalongo atambudde olugendo alutambudde kubanga omuntu asuukira omulamu muntu asukka omu babiri basatu mu public kitegeeza ate abeekyama oba behind the scene bo batubala otegedde so kakati bano abantu beetuuseeko nga bombi ndowooza basobola okubeera bombi otegedde naye nga bwe tuddayo nti ebintu bya laavu b'abantu aba babiri so gye bikomekereza era ensonga zisigala zaaba babiri era gye bikomekereza baddembe okujja ku makya batugamba ffe kigaanye mutegedde era basobola okusigala nga bali bombi ne beekuuma ne bazaala n'abaana ne batuuka ku myaka gye tubaagaliza oba amagezi ki balina kukkiriza nti bakulu bakuze balina okukkiriza nti buli omu alina okugumira ebizibu bya munne ne mu butaala baveemu ate Rabadaba ekyansanyusa nti Rabadaba yava mu butaala
butala bwe bwamuvaako kyonna kye kiri naye balina okukkiriza nti buli muntu aba n'ensobi ne bakkiriza tewali bufumbo butuukiridde obunafu bubaawo buli muntu amanya obunafu bwa munne ne mutambula gamba obutala bwava ku labadaba katubasabire tweyanza nnyo tweyanzeege baganda bange mbagala nnyo wuliriza abantu bange abagoberera wa ku pulogulaamu omusajja ono bamugoberera abakugoberera wamma mbatumirako nnyo ate n'abalala abaagala okungoberera abantu bangi batumirnejoweeriya wawa uk naye yankubidde nanyonyola bingi naawe akumanyi kuba n'abala batanankubira agala otuwa bulamu oba okutuluŋŋamya enamba y'essimu eri 0759 26 bannaye mwebale nnyo mukwano gwange Gerard owamu Amerika omukyalo oyo Shapiro webale nnyo n'erinnya eryo bannange ate Shapiro wannaye tukwagala nnyo webale kutubanga otugoberera zino ffenna nga we tuli wano tubeera wano ne tuwayamu ayogera ekirungi n'akyogera kubanga buli muntu alina omuwuliriza we so n'olw'ensonga eyo omukyalo mulala bamuyita Carlo abeera San Francisco abantu abo balina obuvunaanyizibwa mbalaba nti balina okungoberera olw'ensonga nze sikyamuukirira sirina bukyayi soogera nga njogera muntu nti oyo simu muwalana ali ku sayidi eri tali ku yange nze njogera ekintu nga nnuŋŋamya ggwanga era ekyatakyagala nze ndi mulungamya wa ggwanga njagala mubeere nga mutugoberera mwebale nnyo mwebale ddala n'okwagira mwebaza mwenna abatufollowinga naddala ababeerako ne mulaba programu eno nga bwetambula Barbara UK nkutumiddeko ne Aliet kansubire muli bulungi musajja akugoberera Aliet ali US Barbara ali UK mbatumiddeko kubanga mutugoberera ate Shapiro era London tweyanziza kubanga